luno terugenda kuggwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Bamasheikh okuva mu ggwanga Uganda n'ensi yonna bamutendereza bamukungiriza era ne balagula nti ono ajja tufuga agenda kukulembera eggwanga Uganda nti kubanga bakubakubamu baba balabalamu gyavudde emyaka 15 myaka 2 emabega embeera z'abadde abeeramu enneeyisa entambula y'enkola ye y'ebintu si yemu n'omuntu gwe balina olunaku olwaleero nti kati wa bbeeyi nnyo wa kitiibwa nnyo n'okusinga abo be tumaze nga tulaba ebbanga ddene nga beetegekera okuba bapulezidenti b'eggwanga naye ye ataabyetegekera eyali mu ndongo ye eyali mu mirimo gye nga tabyetegekedde nga tayambala masuuti labaze n'avunnamya abamaze emyaka 10 nga bambala amasuuti nga beetegekera kuba bakulembeze ba ggwanga Uganda bagamba Bamasheikh bano nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okuva mu ssomero paka mu bulamu bwe mubadde mumanyi yenna awe tayambala masuuti nga yeyambalira maizege era nga tuyinza nagamba nti yasobola okuba pulezidenti w'eggwanga lino Uganda nti naye olwaleero engeri Kyagulanyi gy'atambulamu gy'akolamu emirimu gye gy'afaananamu gy'awunyamu gy'akulaakulanyamu gy'akulaakulanyamu bannayuganda gy'azimbyemu ekitebe kya National Unity Platform nga bangi ab'amasuuti be tubadde tumanyi abaali ba Edgar abaali ba Edboy nga babadde babaka ba parliament babadde ba meya babadde ba president nga tebabikoze naye yabadde mu mbeera ze saago laba bwakoze ebyannaggwano n'azimba ekitebe ekisinga mu nsi yonna bano balagudde nti omulenzi oyo ow'emagere ow'ekamwoki oyo ow'emakere kavule agenda kukulembera eggwanga Uganda kambawo ebigambo bya Bamasheikh namwe mubiwulire nga bakungiriza nga balagula Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine president w'eggwanga Uganda very soon agenda kulayira ng'omukulembeze wa wano la hawla wala quwwata illa billah tunulira ono omuvubuka olwalira ku bendera ya saidi evuganya mwinako ebyokuyiga naddala bwe nzaayo olutambi emyaka gye 15 emabega no wallahi owalirizibwa nti la hawla wala quwwata illa billah nga bw'otunulira byali olwaleero oyo omuvubuka waliwo abaali babyetegekerera nga tulaba nga be babisaanidde kati ate olwabe be beekukutiriza ku ye wangi nga baba amasuuti gaabwe bagasiba kuvira ddala Makerere bagasiba kuvira ddala mu secondary head boy head girl era ne bayingirirawo ebyobufuzi ng'oli tannabiyingira ng'oli ali mu ndongoze na byakunywabi kumba amalize ebyokunywa byabiteeke wansi ajje n'ate abafufumye la hawla wala quwwata illa billah nze ekyo kimu mu bimu ku byenjiga Allah talina kyatasobola mmwe abawoza omwa bwe ntunulira ono omuvubuka olwalira ku bendera ya saidi evuganya mwinako ebyokuyiga naddala bwe nzaayo olutambi emyaka gye 15 emabega no wallahi owalirizibwa nti la hawla wala quwwata illa billah nga bw'otunulira byali olwaleero oyo omuvubuka waliwo abaali babyetegekerera nga tulaba nga be babisaanidde kati ate olwabe be beekukutiriza ku ye wangi nga baba amasuuti gaabwe bagasiba kuvira ddala Makerere bagasiba kuvira ddala mu secondary head boy head girl era ne bayingirirawo ebyobufuzi ng'oli tannabiyingira ng'oli ali mu ndongoze na byakunywabi kumba amalize ebyokunywa byabiteeke wansi ajje n'ate abafufumye la hawla wala quwwata illa billah nze ekyo kimu mu bimu ku byenjiga Allah talina kyatasobola mmwe abawoza omwana atajja la hawla wala quwwata illa billah ntigezezza kwa shehe ononsonyiwa naye la hawla wala quwwata okay la hawla wala quwwata illa billah keko kenyini omwana w'emagere afuuse omwana w'emagere
Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President yabagamba nti ngenda kubalumya emitwe nammwe mujja kumpulira era mujja kakasa nti nze mukulembeze wa kuno nti General Yoweri Kaguta Museveni tuyina okumukuba ti tumuzanya 6x4 4x6 6x6 tugenda kumuzanya mpola kawoowo kerere paka tunamkuba ennume y'ekigo. President yatugamba agenda kusooka asale obusuwa bwonna obw'ensimbi obadde bugabirira General Yoweri Kaguta Museveni hatandika okutambula nga awenyera bebete abusaze. World Bank tekyamuwola, America yasazizzaamu ebya business enkolagana yayo ne business ne Uganda ne banywanyi ba America nabo ne basazaamu kati ali ku ya haula illa kibata illa hulla. Awo Mukatonda munene wa buyinza wa kitiibwa byonna yabisobola tewali amwenkana tubikwase ye. Shehe kyatugamba nti tewali kyatalemwa oyo nantalemwa. Bajjajjaffe bakitegeera dda era nnyimba bazimba lugaba nannyini buyinza oyo nantalemwa. Katonda w'ebitonde byonna oyo yatonda ffe n'atonda buli kitonde ky'olaba kuno oyo ye nantalemwa tawali kimulema. Buli kimu akisobola buli kimu akiyinza afuula ababadde abatali ba mugaso abatabadde kyamaanyi kye bali mu ggwanga ne bafuuka ab'amaanyi ne bafuuka bannaggwano ne bafuuka ab'omugaso ne bafuuka ab'ebitiibwa ne bafuuka bannantawunyikamu ne bafuuka abakulembeze b'eggwanga. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omulenzi w'emagere. Amashehe ono yamuyisa omulenzi kuba ye kitaffe mu Katonda oli abeera mwana we. Ya aula ola kubata la hula nkakutte nno. Kyagulanyi ebintu bino yabitandika mpola nga asaaga naye ate nga yalina akatabo k'olugendo lwe nga bwagenda odutambuza okujja General Yoweri Kaguta Museveni mu ntebe. General Museveni akyabira bange ebyokusaaga naye bw'abeera mu kisenge kye akankana n'agamba omwana antwala bw'abeera no mu banne n'abalaga nti omwana temulina mwoyo omwana Kyagulanyi. Naye bw'adda mu kikunta kye n'ebika nga atandika okuyiriitira Kyagulanyi Bobi Wine mitembo wowe maama antwala nsonyiwa ngira mbeerawo Katonda ntaasa. La aula ola kubata la hula. Katonda munene wa buyinza nantalemwa teri kimulema. Olaba yafuula President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ekyenjawulo kye tulaba olwaleero ddala omanya nti Katonda munene wa buyinza ate wa kitiibwa tewali kimulemwa byonna tubimukwase n'ebyokujjako General Yoweri Kaguta Museveni twabikwasa oyo. Era President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine buli lwayogera agamba kimu nti nabikwasa oyo nantalemwa lugaba nannyini buyinza. Ffe tugenda kukola ebyaffe bye tusobola okukola mu maanyi gaffe ne Katonda naye tumuleke akole ebibye. Mujja kulaba ng'oyo General Museveni kanywa musaayi nga tumuggyemu eyo entebe mwe yeekyangira kuba si ye entebe y'Abannayuganda gwe nange ffe bannannyini buyinza bw'entebe eyo era ffe tulina okusalawo ani atuula mu ntebe eyo so si General Museveni yatusalawo ani atuula mu ntebe eyo. Munkafuna kati Kyagulanyi ebintu byabikola mu mpola nga abibaze ne bimutambuza systematically buli omu n'akkiriza. N'abaali tebakkiriza kati bakkiriza beggalira mu kisenge ne bawuliriza ebigambo bye n'abambatanyiza okuvaayo mu lwatu ne bamwogerako abatagala mwogerako n'abaali tebaagala kwogera ku linnya lye kati balyogera. Abaali beekweka ne balyoka bamwogerako kati bavaayo mu lwatu ne bamwogerako. Katonda munene. Sooka owulirize kano bagamba nti if the music is good, if the voice is good, if the bigambo is good, you play it twice. Kale katuddemuko tuwulize ebigambo by'amashehe bikulu biwulire. Bwe ntunuulira ono omuvubuka olwalira ku bendera ya saidi evuganya muyinako ebyokuyiga. Naddala bwe nzaayo olutambi emyaka gye 15 emabega. No. Wallahi owalirizibwaga nti la hawula wala quwwata illa billah. Nga bw'otunulira byali olwaleero oyo omuvubuka
waliwo abaali babyetegekerera nga tulaba nga be babisaanidde kati ate olwayo be bekukutiriza ku ye wangi nga baba amasuuti gaabwe bagasiba kuvira ddala Makerere, bagasiba kuvira ddala mu secondary head boy head girl, era ne bayingirirawo ebyobufuzi ng'oli tannabiyingira, ng'oli ali mu ndongoze na byakunywa bye, kumba amaliza ebyokunywa bye abiteeke wansi ajje n'ate abafufumye. La hawla wala quwwata illa billah. Nze ekyo kimu mu bimu ku byenjiga Allah talina kyatasobola, talina kyatasobola. La hawla wala quwwata la hawla. Byebyo Katonda nyini ggulu n'antalemwa lugaba, buli kimu akisobola, buli kimu akiyinza. Gwe tusaanye ffenna okuteekako amaaso n'omulaka. Oyo afudde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naggwano amufudde ekyenjawulo, amufudde ekyamaanyi, amufudde kye mulaba leero, agwanidde okutenderezebwa, agwanidde okugulumizibwa nti buli kimu kisoboka, era very soon mugenda kulaba ku president w'eggwanga Uganda nga ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'akulembedde mu ggwanga lino, era nga tutambulira mu ggwanga lino wakati mu ssanyu, wakati mu mirembe, wakati mu nkulaakulana. Olaba ne Bamasheikh bakkiriza, olaba n'abasumba bakkiriza, olaba ne bajjajja bakkiriza, buli muntu akkiriza, n'abakulembeze bakkiriza nti kati abaali abanene kati beekukuutiriza ku Kyagulanyi, abawe kataala, abawe kasubbaawa basobole nabo okwaka. Ya awula huka kubata la hula. Kyagulanyi Katonda yakuwa, Kyagulanyi munene, Katonda w'amaanyi. Kale byebyo nno tugende mu maaso nga tutambuza enjiri, nga tusimula eggwanga lyaffe paka tunaanunula Uganda eno, naffe tusobole okuddamu okweyagala era n'okuba omusanyufu. Omukama Katonda abankuumire, tujja kuba tuddamu bataayi mwerabu.